wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ine empisa emyezi sembayo omukazi oyo. Atuwate motoka nga tebatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa motoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyizaka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli katoka manyi. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yinginte. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga Shuga lyerere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Salo zino sonde zepa Jalia nsobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 97885227 Alika Rentals. Rent, explore, experience. Tactics zengenda okukozako zonna yazijja mu Shaolin Soccer. Ijaje kufumya enyama nga banaiba bali kumuke. Oli mutemu. Nafumulina naye kugenda leeta embi nga nzibu nnyo. Charlie! Tudeno! I went to British Columbia, I went to Zubedah, I went to Pennsylvania, I went to Boston and came back with $10. Ate mayitirivu gamususeeko. Ndowooza abaana owulidde beetonze. Olina kyogamba? Alina amagezi ategeere. Professor. We love you. We are proud of N'olwekyo genda mpola mulamu wakugambako njagala okkirize kyagamba. Njagala okimanye nti nno tojja kulumya mwana wange nga abenga agula ettaka kubanga akwana akawala omutali. Wakoledde ddala kalatinga bw'abeera. Naye sakutte musuwa nakutte wano. Gwatuse bulungi. Wewe nno nali mugambye nti gwaba akubye. Gwaba yakubye wano. Nali mugambye nti gwaba akubye. Bwe kiba kumwogola luba lugogole. Nze nali nemyo okwogera echo. Okay. Echo. Peacock. The lane soldiers are in place. The lane soldiers are in place. Yali yomanya ga Kisoga cha ICT mwata kuchachi ngati che. Tinewe mwene company iwe koba Ecop. Tiyali yoko maina ga Kisoga. Choba abe nacho photographer. Yango ko omwana abe na ile tugolole. Ecop. Aye nanti kyemberere twakola nga mbuto sukali sigala kibiriti watuka kuiduka wagula sigala waisi ayo balwacho obwongo bwagemyanga bifu ayo ojabu bakutuma sukali ate ojabu ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babeera banu anga sigala abakaira abeere ezira 5 anga sigala kilo ya sukali omutigo sigala n'ekibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala n'omutigwa sukali Edo komegereza ngo ize na sigala Memboko Daniel. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Sio yo yekka nsobola nokuwa example nanze olaba nze simanyi okimanyi bulungi tisimanyi nnyo bino bintu byasimanga ono minisita wagondi okuleka naye n'abavubuka si bakazi bokka
But it's your men who are looking for us, my friend. Tetulina kubolidda mu Anyway, now there is a law. Now it has been tabled. It is not okay. It is not okay because It it's is okay good. that tewaliwo mirimu. Look at things like take away mirimu. Bano abavubuka bali mu myaka gyaffe bafunye emirimu. No, abavubuka abalenzi. So that they are also our goals. Our goals are your men and we are not leaving them meanwhile. Because be balina sense. Yes. Nze goals zange musajja gwenjagala musajja mukulu. Nabagamba I want to date someone who is 10 years plus older than me. Oshagera. That 10 years plus older than me, chogamba oyo muntu asinga emyaka 10 si mufumbo. Taina mulimu. Tagenda kumpa bulamu bulungi. Kati nzo yagala ngo owingewa. Ale nyinza nokuba nga sinze mwagala. Nze kimuli kyoko ku radio. Teri muntu ayingira na fuluma nga tangambye ko nze nkubuulira. Ebyaddala obolooza nima. Anyway, I think we are going off the point. The point is we are not going anywhere. Era kati nsembeza ne meeting ya side cheek. Yaddi kati. Mu November. Waliyo conference y'abasajja mu November. Woman Up. Raw unscripted talks. It's a Saturday mbaniriza ku executive media mwebale kubeerako mwebale kulaba abasharinga waka waffe ne mubika logo muli babi nnyo. Then namwe abamugyeyo mu quality embi mutunulanga byendowooza. Batugambe Mweyisa bubi nnyo naye mwe abamugyeyo ne mutabika logo ate ne muleka mu quality bwe mukola ky'amaanyi. Abasponsors baffe n'abalala abakyajja on board nammwe tubeebaza. Tunyagala okwebaza aba Juice Sanctuary abo batuwaka juice wano simanyi leero batuuka budde ki. Tulinako aba Bubbles Beauty bakola ku nsusu eziri nakyo like tebeerusa ebintu byayo byonna biri nakyo. Naawe ava mu kkala y'obuddugavu n'oyagala okweyerusa nga wakona basobola okukuzza mu kkala yo. So bali awo ku New Pioneer Mall osobola okubeera ng'ate obanoonyako ku level 4 room 106 babeere nga bakolako ofaananire ddala nga bashuga omuddugavu avaayo ddala nga ali bulungi nnyo ddala. Ate bo aba Mimi's Glamour bakugamba nti tobeera na nnyumba yo ng'ewunyanga kyolooni. Naawe ng'omukyala beera ng'owunyako bulungi. Omanyi ekitiibwa ky'omukyala n'omuntu yenna n'abasajja mwena mubeere nga muwunya bulungi. So balina diffusers ez'omu maduuka ez'omu nnyumba ez'omu bathrooms kw'ossa ne mu sitting rooms. Balina obuwoowo bw'abakyala abatunda Sansiro products zonna ze mumanyi ennungi ez'obuwoowo brands ez'obuwoowo ennungi weeziri bazirina. Ate mmwe abaagala hijabs ennungi obukaayi obulungi mu wholesale ne mu retail mwenna babaaniza ate ng'ebbeeyi ya wansi ddala. Era Mimi's Glamour Palace be banyambaza n'akakaaya kaabwe buli mu different colors akaagala wenna obeera ng'osobola okubeera nga okafuna. Ate bo aba Manda Express Cargo gwali wane Uganda ng'olina ebintu bye wali oyagaddeko okusuubula ettaki visa baagikuuma ogezezzaako biganye beera nga ocontactinga Manda Express Cargo basangibwa ttaki babeere ng'ate bakuddaabiriza. Osobola okubasanga ku Cargo Village room number 2B09 babeere ng'ate bakushipingira ebintu ne babijja ettaki ne babireeta wano e Uganda. Osobola baweereza ssente ne babikuguliza. Gwagenze ettaki munene ayinza obutamalaako naye bakutambuza ttaki mu buli dduuka lyonna n'obeera nga osobola okubeera ng'oshopinga bulungi ebintu byo. Babayita ba Manda Express Cargo. Baka customer care keeko buli kimu bakikuwa mu butuufu bwakyo. Mujja kugumiikiriza kubanga ate munnange bwe tutaalange bakkiraaya nti abo abanajja batya. Nawulira abayomba Nti ki? naye nga tebayombera buno bulango bw'oyogera bayombera bunene bwe muteekamu. Ne bagamba mbu wakiriko mu buteekemu omulundi gumu nga mutandika oba nga mumaliriza. Naye baba balaba wakati ne bakakubawo bwe tu. Abakyala naffe twagala kasikira ate mu buuka obulango ojja kusanga omuntu ng'olaba vidiyo obuuka akalango nkukubira bwerere oluyi kubanga kati client ku simu yo Ku data yani. ku datawo client tunamunnyonnyola ki bushegedde. So n'abalala abali ebambi mubeere ng'ate muleeta obulango abasaluuni njagala mubeere nga mukola ku bakyala bano. I know, right? Enviiri mutandika okubanga muzibasiba. Omwana ono twagalayo omusajja asala enviiri abeere ng'amukolako katinti ng'akalabirira bulungi. Twagala ab'enjala
twagala mujje please come yes ate bo aba ecop photography and videography basangibwa ku Kuruma Road kwayagala okuba ekifaananyi kitali mu kinzaali ekifaananyi nga kiri nakyo beera nga ate obeeyuna ebifaananyi ebya what you ordered versus what you got. So bagiyita woman up buli lwa mukaaga essaawa 4 wakola bwati temufa n'agamba wannimba musisirani gwe ebifaananyi byammwe birimba so kati awo obeera owekwasaba eco photography and videography. Alika Rentals asangibwa Massachusetts Boston. Njagala atutwaleko ebintu bye Boston ontunuulira onkoye Kampala nkukoye otuuka leeti ku mirimu ogendeko eri otegeere obadde mmanyi buli omu ayombe nga Shami tagendayo bakumba olinze kati ate ninawe nkwasiza abantu mu kamera otegedde njagala ogende njagala ali otutwale mu America tuvuge emmotoka ezo tudde ate tuvuga tetugenda zireeta kati njagala kuvuga mu Audi Jeep Benz ezo male nkomeweeka talina Ferrari zonna zirina tugenda ddi wagambira mugagga yabana choice ali choice yo terwawo yanguwako so tubeera wano buli lunaku olw'omukaaga fene tuspicinga weekend yo mpaka kugimalako nga tuteesa ku bintu ebyenjawulo naddala nga bikwata ku bakyala mbeera ne Diana Kahunde kosa n'omukyalo omuddugavu Black Shuga nakugamba olunaku lumu nja kuviira mu kamera musigale omukole babiri ejjo munnange leka ejjo nafunyeeyo omulala nabadde nkola ku Muzayire Yash Poppy bulijjo simanyi nti Muzayire ye Yasini lyagenze sabote Yasini sabote nabadde nfudde navudde nze nabote so you are not alone jasagala nnyo egera erinnya lyange abantu bangi abatanjagala Which one? erinnya lye batwala mu Cheptei. why what's wrong with you so you nange Better why can live tusobola obbireka no don't be like that Don't be like that. Don't be like that so olunaku olwaleero nga You can't be late and angry. How can you be late and angry? bagenda kubeera nga ate bababuuzaako ate tumali nga tetunaba kugenda mu kye tugenda kuteesako olunaku olwaleero nina ebintu binjagala musukumuyisizeemu abakyala nga bwe tugenda okwogera leero tugenda kwogera ku bbiri eyayise simanyi oba wagitegeddeko I mean Shuga simanyi oba wagitegeddeko naye ngenda kuba nga tugitematema wano eno ate tubeere nga tugiteeseza omuntu ogirowoozaako ki nga Shuga ogirowoozaako ki nga Diana sooka obuuze ku bantu ate tulyoke tweyongereyo Mwasuze mutya bassebo ne bannyabo. Yes. in your comfortable language. Hello. Hello. Good morning, ladies and gentlemen. This is your girl, Diana Kahunde. You can call me Lady D. My brothers call me Princess D. So if you have a problem with it, that's your problem. Like, I have no problem. Like, I can't... You get, like, it's your ish. Yeah, so, yeah, I'm happy to be here. Today is going to be fire, I think. And, yeah, right on time. Ciao, ciao. Hey. Simanyi bantu kyabagamba kubanga nze ng'omusiri bulungi. Toli bulungi ki? Ayisizza bbeeru erumu otufubutula simanya ng'okusiba abasajja. Yagala mbeere bulungi. Ono okukikwatagana n'abasajja nga balina okutulugunyizibwamukko ndabika nno nze looya w'abaami. ogenda kufuuka essaawa yonna katulabe gye tugenda maaso. Before we go to our topic, Diana and Shuga, njagala mutuyigirizeeyo obuntu obutonotono obwo butini nnyo tumale tugende mu topic yaffe. Njagala tutandika okukakolera abakyala nti omukyala bw'aba ali mu bantu ng'alya, nina ekintu kyendaba abantu bwe baba balya, like we are in the group here, we are eating, otadde emmere mu kamwa, omuntu yandikoze atya ate nga ayagala kwogera. Abamu twogera gafula, olumu olina ku date na muntu, olina emmere mu kamwa. I think it's common sense which is not common. Olya n'omira n'oyogera ky'obadde oyagala okwogera.
No, I think lwaki tekirinda kati woba oyogera It's burning. if it's burning and then you choke on food You choke. nga muntu akuba ekikonde nga muli kafe javazi nga muntu akuba ekikonde mugongo tubeeremu ate amagezi Tubanyonnyola bange emmere ebadde ate nabo tebatusiriwalirako. Where did you go to which primary schools did you go to or what kindergartens temwasomako health habits banga bw'aba ali akola bw'ati. Nedda, it's not okay. Nedda, it's not okay. Munakwata subject ne. Munakwata subject oba napkin n'ebikomo mwa nedda namwe. What is he doing? That means he has food in the mouth. Yes. Ew. Kati woba oyogera by mistake akantu ne kavaayo akaceera ak'ekitundu. No. You people, we cannot compromise on etiquette. You can't be on a date with a girl like Common me. sense, which is not And common. then you're eating and you're talking at the same time. By the way, I broke up with some guy like that. Nga chinkwana. N'abanywa obugi Ate babusika. ayogera ali ayagala buli omwama. He's my wife. N'abanywa obugi nga babusika. He even wants high five nga his hands are full of fish. Please leave us. Release us. Now, etiquette awali ebyennyanja abasajja bw'atuula manyi like women basobola okweddaddako. I don't even think it's okay for someone to order for fish on a date. Banange, waliwo ebyokulya bingi ebirala. What if you go to that beach? Order fish on a date. Now, oba ejjagala omwennyanja. bwekimala nga kikukuba kiss. You can just imagine. Buva kulya fish bukuba kiss. Ate ebyennyanja biringa ffene oba tusigwa abiridde biwunya bubi ffene awunyanga bbi nga tomulidde. Now kati nze nalabako date ng'omusajja ali ekyennyanja bw'ati akikwasa ngalo n'anyonyota omutwe n'agulya. What did you want him to do? To use a fork to eat fish? Why are you eating fish in the first place on a date? What is wrong with fish? Isn't it part of the menu? No, fish awunya bubi. Walengiddeko mu nnyumba. What is lemon for? You can go on a date. What is the lemon for? Why would you even order fish? That is why you have to ask someone you're going with. What do you want us to eat on that day? Those are the questions we were talking about the other time. You have to know, okay, Shamin, we are going on a date. What would you like to eat? No. Then you say, I'm allergic to fish. Yes. But because if we are going to the beach, you're not going to tell me that I'm going to eat beef. No, omugamba. Or you know mugamba. Then walk away. Walk away. Is it by force? Yeah. Emmere ya mirundi mingi nga buli mutagirya. But fish. Fish ewunya wige mazima. Fish ne ffene. Walengiddeko ennyumba nga muti alidde ffene oyinza ogamaliwe omwana yayonoonye mu boiled eggs. Ate mu bakyala wali eri. Naddala abakyala. By the katungulu cumu ekyennyanja ffene. But come on, when you eat such food, you're supposed to detox. Immediately. That's the problem I have with you. Why do you have a problem I have when with you eat fish and you're talking out to high-end women? No, I'm talking to all kinds of women. I'm talking to all. No, you mean tell your chai? There's no tea in those local people. You mean there's no ginger and what is that other thing? Mudarasini. Jukira mulya eyaguze very high end only. Jukira mulya eyaguze emmere ali ku budde yatandise okutambuza engalo. Kati oyimye oli mu kusimanga detoxifying tina munagani bova kulya nyanja. That is for you who want to marry when you're virgin. Don't take us away from our food. That is for you who want to marry when you're virgin. Why is it your problem? For us to get honey by the time you finish. That is your problem. Control your libido. Nonsense. Raw unscripted woman up. So, eat whatever you want. Use a toothpick. But go to the bathroom. Why go to the bathroom? And you rinse your mouth. You are so gross. Yes, but Wallahi nga talina katambaala talina kinaakola ati n'amala n'akafuna wakasiiga. Nedda naawe nedda. Kale mwalwako ati you're feeling uncomfortable. Ate bakola kano.
N'amaana nagira akatambala bagenda kuba Banyarwanda bagenda kunyiga. Nedda kati obeera oyagala akola atya? Ekintu kimuli wano oyagala akola atya? Kikuli wano oli mu restaurant oyagala kimire? I know Ejjeyo. And then you say, excuse me. Yes, you have to say excuse me. That is what it is. That's also You have to remove your with your toothpick with your mouth. On your first And don't talk while you are First moving. First sleepover. Am I allowed to go to the toilet? Of course. Kati, by the way, like no ebintu ebiri serious. Ebintu ebiri serious. You have eaten some. Me, I was on a first date with someone. Why not? Leka nkugamba amazima amatuufu. And men, abasajja kanjogera amazima and men, abasajja bajja kunjulira. Naddala abasiraamu, it is disgusting for a woman to go to the toilet for the first sleepover. Ebiseera ebisinga he should not get a human being. Omusajja bw'aba akwagadde aba alowooza oba topama. Ati ate ogenze onyampye eddakiika 2 nga tonaba nakupama. Ate n'ekirala oba kitegeera oluusi oba waakafuluma ekiwoowo ne kijja. N'ayagala ogendayo okukola susu. So for men, by the way, chaddala omusajja atandika okugamba balina. Let me tell you something. Let's go back to reality. Auntie, before we go there, ndikugamba ekituufu nze omanyize mmanyi nnyo ebintu abasajja bye baagala ebyaddala. I don't know, but I'm telling you. Me, I'm a man keeper, by the way. Oh yeah, home breaker. Regardless, auntie, I break and take and keep. Do you keep? Yes. So they when drop you. So it's really Manyitia ate ne nkusanga. Ati tajja kudda kyoba omanya aba yasiibudde. Kati bamamba de kyagamba. Let me first say waka. I want ekisokera ddala ve waka. Eat light kyekisooka. Even when you're doing these orders, I feel it's weird for you to send for a lot of order for a lot of food. Kyennyanja kirambo kyegera. Dia ekintu ekiri light. Okitegeera kyekisokera ddala ekirala lwaki topama wammwe. Nze olaba kinnyiza na nnyo gwe okukyala ewange nga wakatuuka n'ombuza tooyi. Gwe overi n'ebintu byonna bireeta ewange tosobola pama nga tonnajja. Lindako nekyala waliwo fiya nga tewalidde but fiya. Kati ekidumu fiya yaki ng'otyaki kati oti goli muyaye bakuyingidde naye waliwo omuwala nga ate onyize bunyizi bannange. Ogenda mulaba bulabi for the first time omuntu n'afunamu fiya n'ayingira tooyi. Kati ate jjukira bw'oyingira tooyi ya fiya ng'ogenze n'embuzi nga gwe bwe wagenda oba ng'agenze bugenzi. Nedda ng'agenze bugenzi waba badde tagirina. N'agenda naye ng'amitingamu omuntu omupya for the first time. Now I'm talking about that someone. Omuwala oyo amitinga omusajja omupya for the first time n'afunamu fiya n'ayingira ettooyi. Bw'ayingira ttooyi jjukira fiya pupu wa fiya mulalamu. Zubedah, I would advise any girl before you go home. That's the reason for that date. Ne mama lwaki ogenda mu nyumba y'omusajja alina ettooyi kumpi. Nedda ne hotels naawe. Regardless. Kakati I would advise that girl. Omusajja bwe mba muvudde ku date bw'oba onywanywamuko, if you can do as a little wine or something, go get used to this man somewhere nga bwe munywamuko as you're talking. Eyo time emala okutegeera omuntu gw'ogenda okubeera naye. Ate bw'obeera bw'oba onywa bw'ogetinga little tips ebintu bitera nnyo okutambula obulungi. Ate naye tujja temutugenda tumalako mirembe gwamanyine kati pama bakukyawe bannaayi. Naye nga mu byonna B is B. Well, I was on a date with somebody, a first date, a white guy. And after eating, he ordered for a curry. And I have a very sensitive stomach. Even water can make me go to the toilet. So, unfortunately, we were in this very tiny hotel room. And you know how they are. That loo is just next there. Yes. My stomach started. You cannot hold it. You cannot. So the guy now are you okay? And it happens. It continued.
started okwekanga Nangamba, you know what, it's okay, you use the bathroom. Do you need the bathroom? I said, I need the bathroom. I went to the bathroom. I used the bathroom. You guys, it was not just small bullet shots. It was missiles and bombs, grenades, bomb. It was bombastic in there. I was annoyed. How will you? Let me tell you. And it's also etiquette. Are you thinking about water at that time? You think about it. I'm thinking no? about my your comfortability. Yes. No, but you're on the is toilet. That understandable. one, the bathtub is that side. Because Yours of is what? He understandable. doesn't go to the. I did my business, finished my business very well. did I your cleaned bullets. up. I showered very well, got out, and I told him, I really need to go home. Why? Because I was embarrassed. Of course. Of the bullets. Of the bullets and missiles. They were not just bullets. Missiles, grenades, everything, bombs. So, what happened is, he said, no, don't feel embarrassed. What? I said, no, it's not about that. I'm just not feeling well. Because my stomach was actually now paining. So when he insisted, don't go with Chip, I know I left. And then he sends me a message and tells, are you okay? What, don't, it's okay. So far, I didn't want to go back, Banange. I could not go back because of that embarrassment. Now what happens is, talk about it after that, so that the person, you feel comfortable about it. Kubanga si musango. Bibawo. Of course. Osobola n'okulwala nti no you're holding. No, you don't have to hold. It depends. Mukwano gwange yagezaako nnyiga akantu ne bivaayo. That also happens. Natandika okuwunya. Kawunya takituuse. Kasobola owunya oba kasobola okwebuzabuliza eno maaso ate akabakazi Ate kakyama. goes, Kebuzabuliza wano maaso ne kajja ne kakutuukirira wano wennyini. Kayita wano ebyaddala. Okanyigire ne baleka ne kayita mu maaso. My goodness. So what do you do in that situation? What What do you do in that situation? very unserious. I'm sorry. It has gone through. You just look and Ate say, kayita mu maaso kakola sorry. sound eri no, weird. don't say sorry. I've got an accident. You get shocked. Uh-huh. Then is a chenkola, I get paralyzed. Mukonako nga sikyanyenya. We kayita mu maaso sound eba yanjawulo kuyema. So what twagadde okwogera ku kintu kino kihappeninga ku bakazi abasinga and most kotubanga tuli kwa 100%, 98% mufunye ebizibu ebyo, but it is very okay to go to the toilet. It is very okay That is what the to do toilet your is for. stuff. Naye And later bw'oba ovaayo abakazi abasinga bw'omala ova mu toyi abasajja bano bw'abanga abadde akulinze abeera disgusted, so you He'll can be bathe. fine. Bw'oba olinayo lip gloss vaayo ngo kati ate olabika bulungi. Si abasinga bonna. Yes, take your time before akukwana alooza topama. asobole okudda mu mbeera. Abasajja nabo bamanyira kati gwobeera otya ng'opama nga gwolooza nzisipama. Ate okupama kwabwe kwo kwe kuli buyadde kubanga abantu bonna babeera batunuddeyo. Manyi musajja atunula bubi nga asitamye ku toyi. And I find it funny kati nga mabuleko tulina ebintu ebitagenda kujjawo. Guy bw'akutwala for the first date oba the first sleepover, ye agenda mu toyi normally. And he will come out No more. N'apama bulungi ng'abantu bwe babadde batunudde mu toyi ate nga bagenda naye. You think we are not disgusted nga kitunudde wansi nawe n'okireta nga kigenda It is kunnyingira. normal for you Auntie, to they don't clean. Why don't they clean themselves? Me, when I'm going to have sex with you, we shower together. I clean you thoroughly Yes, because banabe. nze naba naawe. Oyinza okutagamba nga bwe njagala. kiri normal genda mu toyi Manyi n'ovaayo naba naawe ng'olyoke. nkulabe bulungi oba tebaakusala nzire ewange. On the first date. I Yes. don't know why we women we find it okay omusajja agenze mu toyi for the first sleepover n'avaayo. Because for us, we know it's normal. Yes, amaanyi ga toyi galeeta entuuyo. So abasajja muvayo muwunya enkwawa. So it is okay okumala toyi nammwe ne munaabako. Yeah. Baba yabeera It's balowooza okunaaba important. kw'abawala. Very Kyokka omuwala aba important. yavudde ewuwe nga yanaabye naye nga ye ayagaladdemu n'era anaabe naye mbu ye mbu kati nga ye ali wali eri mbu Men just yeekajjadde. don't like showering.
majority of them tebagala kuna obalaba from the time bali bato bwaba tomukubye ntino tebagala they don't like yes boxer of course jebali and very expensive. Even there are others who don't wear at all. So what are you saying? Bama munabe n'abasajja bamwe nze manjaga kunaba n'omusajja ensonga lwaki naba n'omusajja njagala kumanya mukomole njagala kulaba size tukyali ku etiquette ndaba agenze wala kidde but etiquette health-wise abasajja balina okugenda for circumcision ora osanga omusajja ngali 45 and I think you get you're like ew go and clean yourselves but I was like no it's painful how do you know it's painful when you've never gone there ngawunya ebituufu ate kalabika bubi bambi ate bo balowooza nti no kubanga ayambadde engoye tawunya baba bawunya even after going to the toilet to pee ebiseera by'abaana abato ebyomubulamu nga powder gyali even when they go to pee don't just shake your thing pour water on it are you allergic to water why don't they wash their things I can't stand it. Woman up bulira mukaaga tubeerawo wano essaawa nnyolwayo tutandise bwe tutyo bonna kutujja kubanga nga tetutatuuka ku topic nga tubawaayoko akantu akasooka tujja byerabira olumu kati tetwagadde nga twerabira ensonga zimu ze tulina kubeera nga tetukwatako ng'ate ffenna zitukwatako kw'ossa abaami n'abakyala bino bintu bya mukwano bintu bya laavu bintu biyamba omwami n'omukyala so bill yayise marriage bill yayise tojogera bantunoolira era mu bimu ebyateeseddwako ebiri mu biiru eno katusookere ddala wano ke nasinze okwagala no DNA test unless it's a court ruling ekyo nakyagadde nnyo why I was the first person wano DNA we yatabukira we nagambira nti bannange DNA egenda kutta abantu bagenda lwala sukaali abantu bagenda funa pressure abantu bagenda tandika okwetta so omuntu waba yagala DNA ekyo kyo nkiwagira mu marriage bill bagende bafune court ruling mugende mukole DNA yammwe nga mweteesezza bulungi abasajja benda bakazi benda so by the time we mukkiriziganya mwenna nti tugende mu kooti kati tulabo baabaana bange kitegeeza omusajja natandise okufunamu doubts ku baana abaana bayinza okuba si babe kubanga kikola nnyo eno kusaidia yaffe abasajja be batera okusaba DNA nnyo be basaba DNA so are you okay with that no DNA test unless it's a court ruling very okay with that right? Because it's someone's right bwe mba nzadde omwana saagala ogende behind my back to do a DNA test nga simanyi yes ndyamu olukwe definitely kubanga olina okugenda owandiike gundiyo your case ogiwandiike you take it to the court enkole ki empite eŋŋambe yes so come and do yes and even if oba sinti use your language yes so it is okay even if he has other reasons why he wants to know some of them have low and slow sperm count ng'amanyi tasobola kukola ki kuzaala kati ye awulira atya nti no kati waliwo abaana 7 so bwe baba bansindikidde court order come to court there's going to be a DNA test done and what that is even helping our society get to the next level nti tugenda kubeera organized sinti buli omu you're just going to the court you're disorganized you don't know what you want in life you're just going fwa but now there is a court order you're going there nga you know bakuyitidde ki ogendeyo okole DNA omanye naawe nti no ono si ye taata wa gundi ono ye taata wa gundi ogende ngo okimanyi nga tamanyi nti n'omwana wagundi nakyogerako wano abantu Shuga banne bayomba naye nina abawala bemmanyi wano ng'alina omwana naye nga tamanyi ng'abuusabuusa n'agamba oba wagundi oba wa Bruce
oba wapita ng'agamba singa banyamba boko bo ne wabaako akola DNA natandika n'okwagala okukola omwana we DNA mu nkukutu bange. Yes, kati abo ne bagamba oyaba malaya oba biki. No, it's not about prostitution. It's not. But kituuka ng'omuntu ayinza okuba ng'abantu bano bonna baali bantu benga bonna tebannasalawo nga bw'asulako eno bw'asulako eri. Naye nga lwaki osulako eno nga bw'osulako eri? You're confusing God. Anti kubanga si bafumbo. It doesn't give you a right to sleep with literally everyone. Yeah. That's why I was even telling people, no kubeera side chick techinfula malaya. So no kubeera loyal side chick to that one married man. But for me, akweche ekintu era nja kukkaanya nakyo nange. Olw'ensonga nti I've had an experience on it. Eyinza obutaba personal naye nga nali nkibaddemu kyali wange nga baagala DNA. Naye omusajja omusiru banaye simanyi ani yakola musajja mumpi. Era Katonda maama. Simanyi wala Katonda agamba nti fana tuli mu kifaananyi kye naye nabo otuna n'ogamba naye noono kati naye tufaanagana tuli mu kifaananyi kyekimu. Teri muntu anyiza ku eno nsi ya Katonda nga musajja mumpi. Omusajja omumpi yagamba mukwano gwange mbu DNA y'omwana gw'ayina bagijje ku DNA y'omwana wo, like tugeze nga Diana alina omwana nga nange nina omwana. Then they tell you, get your child and take DNA samples from my child. How sure are you that? Si oyo yekka. Nsobola n'okuwa example nanze olaba nze simanyi okimanyi bulungi tisimanyi nnyo bino bintu byasimanya nga ono minisita wa gundi okuleka naye n'abavubuka si bakazi bokka. But it's your men who are looking for us, my friend. Tetulina kubo lidda mu parliament. Now there is a law. Now it has been tabled. It is not okay. It is not okay because it's okay that tewaliwo mirimu. Look at things like take away mirimu. Bana abavubuka bali mu myaka gyaffe bafunye mirimu. No, abavubuka abalenzi. So that they are also our goals. Our goals are your men and we are not leaving them meanwhile. Because be balina sense. Yes. Nze goals zange musajja gwe njagala musajja mukulu. Nabagamba I want to date someone who is 10 years plus older than me. Oshagera. That 10 years person older than me, chogamba oyo muntu asinga emyaka 10 si mufumbo. Talina mulimu. Tagenda kumpa bulamu bulungi. Kati nzo yagala ngo owingewa. Ate nyinza n'okuba nga sinze mwagala. Nze kimuli kyoko ku radio. Teri muntu ayingira n'afuluma nga taŋŋambye. Ko nze nkubuulira. Ebyaddala oba olowooza nima. Anyway, I think we are going off the point. The point is we are not going anywhere. Era kati nsembeza ne meeting ya side cheek. Yaddi kati. Mu November. Waliyo conference y'abasajja mu November. It's not. Meanwhile omusajja yali yagamba meanwhile omusajja yali yagamba tazaala. Kati ate n'azaala mu Diana, amala okuzaala mu Diana. Amala okuzaala mu Diana, ate n'azaala mu nze. Kati nedda wange gwakiriza nti we naye gwe yazaala first born yakugamba tozaala. Tazaala rather. Kati how sure are you? Nti ono gwe wazaala ow'okubiri ye wuwo. Ne woba owulira toyagala It doesn't make any sense. So I think it is very, very right. Then n'ekirala tubadde tususse buli muntu ono yazze ku TV n'agamba mama finance ababuyambi DNA. Just tedde yanzaddemu DNA. Bannaye nedda ate bannaye nedda. Bino ebintu meanwhile bireeta ne mental health issues. Is in a record zisigalayo. But there are certain situations that are good. Auntie, yes. Like Bruno K. Ababana bonna babe. Ate gwe wale oliddeyo nga mwega oyo kati if I'm Bruno K. Ngenda mu kooti neŋŋamba mumpeki. Ebyenyi bibye. Can I get DNA? Yes. Can I get DNA tests from all these children? Because all of them forehead. The children have the forehead. So all of them are his. But anyway, so kati eleta mental health issues ne ku mwana. Omwana oyo bino ebintu biddamu ne bimusanga ng'akuze. Wamanyi ng'oli mu bannoozanya ne bakugamba gwe kyova olaba kitaawo yakwegaana. It is torture. Era nze ebiseera ebisinga ngamba nnyo bakyali bange abalenzi bwe mba nfunye chance beera nabo omulenzi n'aŋŋamba mwana Shuga kyali bebi wange yaŋŋambye ali lubuto. Kyensooka omugamba olubuto tebalwegana nga omwana tebannamuzaala. Togeza kufulumya kigambo nti olusi lwange. Because ekintu oyo omukazi tagenda kyerabira nti wagambako nti omwana si wuwe. Ate asobola n'okikulizamu omwana nti kitaawo yakwegaana. Okitegeera. So I usually tell them omukyala kaazaale. In the near future
bino ebintu bisobola okweraga bino ebyabasenga because it is in the near future musobola okukyogerako peacefully kukyadde eno okyapa tushegera kyengamba today modern times even when you're pregnant they can do a DNA test. Anti kyengezaako okwewala it is torture ngezaako okwewala torture twamugamba nti no toli wange you get but you can still do the test. I can say Shamim as my wife let us do a DNA test. Anti nkugamba bino ebintu olaba because I don't trust that I was the only one. Diana, do you know what it takes for a girl to wake up one morning nakkiriza nti kati ndi lubuto ne decisions enyingi zasobola okukola n'agamba sigenda dujjamu n'okukeera kumata. By the way, newankubadde ogambye nti wali abo abakazi abatamanyi batata b'abaana, it also takes a lot for a woman to senti kaakati gwe taata w'omwana. It takes a lot. Tava vuvi mu bbanga n'ajja n'agamba nti ye ggwe okitegeera. So bino ebintu byonna bikounting eddi ate gwe teweefuula nnyo mbadde ndagamba taata Maria teweefuula nnyo Yosefu okitegeera nti gwe katikati olubuto olwalabikiddwa bulabikira. So all these things lowooza ku bintu bingi. What's the woman going to think about its betrayal? It's a lot. Omwana bingi. You can harmonize these things in the near future. Ate in the society gye tulimu, not everyone is like Shamim, not everyone is like Diana, not everyone is like Shuga. All of us are not learned. All of us perceive things in different ways. Omuwala ajja kwetika. Beba bakazi abaloga abasajja. So I think that lawyer is stick. Okay. So not DNA test unless it's a court ruling. Yeah, but you get the signature I am saying. Then Kuchala is not marriage. It's not. What is Kuchala? Kuchala is going to a Wasenga and which is a visit. It is just a visit. A translation of Kuchala is visit. How can a visit be a marriage? Era bw'akyala n'onsanga naye tonja Samira. But now I'm liking it. It is good. Yes, also it gives you responsibility. Yes, because kabadeka fuse never to manida. People's forms they don't come back. They don't. So after 3 years no after 7 children. Yes, now nabakazi mubadde mtufukidde ekizibu. Kuchala you start abusing people omwami wange. That is stupidity. Now Kuchala is not marriage. That one is automatic. Kuchala is not marriage. Ate nina gwe bali bagala okunzitirako mbolo kubanga yakyala, and that one I told you after that Kuchala it's me who slept with him. He's mine. He's yours. Sarah. He's not yours. Has he come to do Kwanjula? It is a bill. Baga. It's tabled and it's soon going to be signed. Hey. 10-year imprisonment for child marriages. Yeah? That one is good. 10-year imprisonment for child marriages. Yes, true. Kati omwana ali below 50. Lwaki bajjawo akalabba e Uganda? Simanyi. Waliwo emisango egimu akalabba. Bannaye waliwo emisango egimu ye. Era nze ebiseera ebimu njagala nnyo basajja mivuule pulezidenti w'abantu. Alina olunaku lwe yagamba nti waliwo emisango egimu nga gyetaaga bagimukwase abe nga abantu abatemako emitwe. Nga baguleeta kati mutwe gwagundi yakoze guno omusango n'agubajjulako. Waliwo emisango nga gibyetaaga. Kalabba ebintu ebyo baali bizizzaawo. Muntu amalayo emyaka 10 ng'omusibye ajja kumawo. Ate abantu balowooza zaggwawo. Let me tell you mu byalo abaana babafumbiriza ebyaddala. Ne Kampala mu ziggeto. Abazadde gye bali not even ghetto. Omwana kasitaba nga muwanvu. Omwana kasitaba nga muwanvu bw'ayambala ng'alina obubeere. N'akulira ddala. Wig installation. Abaana. Nails. Yes. So abaana kati musobola okweroopera. Era tusaba nnyo etteeka lino liyite. We just need to fight ndoza oba abaana abo bafune engeri baba educating ennyo child marriage nakati bakusiba ndoza neba n'abaana mu masomero bali badde nga bakibayigiriza because some of them batya okwogera baana banja bayita bintu bingi naye nga tasobola kwogera gamba naye abazadde b'oyo omwana nabo bandi bakutte nabo ne babaziba omukazi bamusaleko ebbeere omusajja bamuggyeko ng'okugulu. No. Why? All of them let them go to life imprisonment. Yeah, life imprisonment. Better. 3-year jail term. You will not be a judge. Refund or return. 3-year jail term for bridal gifts refund. Shop return.
That one is also kawa. Banchima bintu. You've brought me gifts. Obichima. Ate you've come Ate back banga then. bintu kubuko. Wabireeta onkala kasebbanga lyonna. Kyamisana kyaggulo dessert wonna weyagalira Breakfast. Kununyemu. Obuchi? Insulin. Okitegeera. Ate osinika amanyi mwakati nkimi ebi. Naye era nze nabagamba kyova nakugamba Zubedah sagala musajja sagala muntu ajje kubanga oyinza oswala enkeera. Sagamba naye nagamba nti no okinaba kituusewo just a few of us. Naye nga sikyagala kituukewo. Kubanga nendaba omusajja nga nsinikira amannyo mbu akimye ebintu. Anti n'okuvaawo ngenda ne bino ebiri wano nabyo era ngenda nabyo. Kane tulaba byonoona. Kati nawe bajja kusiba. Ani naawe asibaani. Tuga awe wabanitese yendala omukazi n'avaawo n'ebintu byakoze eki byasanze mu nyumba. Nawe bakuteekeyo kuyaza. Lemaze nga Sibe wabigula. Ate bye yasangamu. Yabikola. Gavumenti yajja n'ebiraba nti yenna bisangamu. We have photos and evidence. Aina ne receipts. Agenda fumbira mbadde nnyombirako bafumbo leero. Marrying more than one wife is like treason. Yeah. Basiramu bannanga b'Oluganda, salaamu alaikum. Eno biru mujigane teita. Bannaye leero kanjogereko ku kintu. Goyagala mubere bameka. I rarely. Ngojeka ebyokuba me I don't. Ontafumba na mujjawe. Ekyo twakijjawe. Good. Sikirowooza. Give me high five even. Sikyogerako. That is rubbish. But ng'abasiraamu. It's rubbish. Yes, it's rubbish to me. Good. But then ng'abasiraamu tulina etteeka erikkiriza wano mu Quran tulina bwe babakkiriza okukwasa abasajja abakazi bameka. Munzibana erinnya ly'omuntu yayisiza etteeka. Sarah Opendi. Marrying more than one wife is like treason. It's like treason indeed. Kubanga. Imagine we have a husband, we are married. My situation. Imagine we are married, we have a husband, one man. Yeah, we are two wives. You have this other that other sugar of yours on the side. I also have a sugar, but we have a man in the middle. And it is what is happening in real life. It is what's happening in real life. It's reality. Nze ndwawo kwogera ku bintu ebyange. Olaba tubeera tufunyemu generational sex n'ebizibu ne STDs ne HIV nga kwoteese bulungi nnyo eryeteeka bali signing enange ejja kusayininga. Omusajja yaŋŋamba nalingezako mugamba nti tekiri okay naŋŋamba it's okay. Naŋŋamba n'okugamba nze sibeeranko na girlfriend omu. Sibeeranko na girlfriend omu. Nali ku ssomero nalina nga 5-7. Simanyi naye namugamba nja kumenyera. He was telling you in advance. Owetegeke. Don't get shocked. So basiramu bannange akantu ako tuddemu tukatuulemu nga naddala abamu kati baliriisiza luli eri we bandetera abakazi 9 ku poliisi. Bandiyirisizzaawo noga awandikoonye mnoga baliyise naye abasiraamu bagenda abasiraamu simanyi ate abaaba wasedda abasiraamu bagenda balooya abasiraamu bajja genda bateekeyo gundi ya appeal. Naye abantu babaleke. Abana babasobola okuteesa. After 6 months, that's when a couple can separate and there is a reason as to why. First wait, Shamim. Shamim, first wait. Shamim, first wait. After 6 months is when a couple can separate and share property. You can share. Yes. Property. Nali nabagamba nsaba nnyo Uganda wajja obufumbo bwa contract. Because naye mutajja guma waliwo ebiseera ebituuka ng'omuntu akooye ng'abasajja nabo batukooye nga nabo baagala tuta kati nga naffe tubakooye naffe twagala bata kati community neekuteekako ekisaakaati kalica neekuteekako ekisaakaati but you're already tired. Now if this bill eyita 6 months zange ziweddeko contract nkooye we share the property. We go. Oba tulinawo nika na Nick na Boxer we share. I give you my nika. I give you my nika. Sarah Opendi. But I think
kale soke tweyongereyo nja kwendowooza yange awo maaso naye nedda olaba ku eyo point gy'obadde oyogerako just before wabaddewo Uganda is I think the number one in statistics, latest statistics, number one the rates of HIV is number one in Africa now. Uganda. Yes. Engeri gye tusharingamu abakazi n'abasajja like tulinga abagabana pan okitegeera kati tosobola kubeerawo ng'alulayo kati tosobola kubeerawo n'olowooza nti nno ngenda kubeera n'abasajja 7 obeere safe olina okulwala. Number 7 gwe nga tunywedde walagi tuli bannamba 7 in the whole world. It's not a good thing. Imagine they know us for liquor. Singa babadde bagamba women who have nyash. Infrastructure. By the way, a lot of good things. Something women good. who have water. That is not a thing that helps the country. Ugandan only water. 5 types of marriage recognized by the constitution. Kwekuli church. Kwekuli nika y'abasiramu. Kwekuli customary. Civil. Kwekwanjula. Kwekuli civil. Kwekuli ne Hindu. So abalokole emposi nabo ba church. So kati wano naye abalokole kuli wa marriage gender lebadde waawo. Wabaddewo kukyala as a marriage. Bagogedde nako kokka. Wabaddewo cohabiting. By the way, if you cohabit with a man for over 6 months ngaba afuse mukyala. No. Babiteewo ebyo. Anti ngamba ekibaddewo. Will be sentenced to 3 years. Ate mutusibe tujja kweyagalira mukaguli mutusibe. Banaye kyemugenda tumalako mirembe. Okubeera n'omukazi nga nedda bali bayamba babayambako. Some of us don't want to get married. Mutulowooze ko some of us don't want. Just do kwanjula if you don't want charge. Kwanjula. Sagala muntu kunesa kati bajja basiba babasibe muveeyo muddeyo bwe mutyo. Nze njagala kutegeeza ate omanyi agenda okulopa abakwano bo ne baneiba bagenda baloopa. Siri mufumba tenkyegatta ate sijja vaawo. As long as you're cohabiting already. Our last. But not the least. A side chick with a married man is treason. Treason! Sarah Penzi, you are a bright woman. I see the problem. No. Producer mzina y'abantu basoke bagijjeko microphones abantu basoke bazijjeko nsoke njogere. Mbadde nsaba so with the married man is treason. I knew there was a problem. All over the whole time I've been telling you guys there is a problem. I knew there's a problem. Let me tell you, Sarah Pendi must have a problem in her home. Wallahi sibalimba. By a misunderstanding. No. There must be a misunderstanding somewhere. By the time you want to share a man's property after 6 months. Listen. I think I submitting a letter. Sikulimba. Kubanga kati fe tukoze eki. Honestly speaking, side check yakoze eki. Si yange njiride mu lukwechi. Oyikubye bomb. Kati leka nkugambe. Ekitufu kiri nti eriteka terigenda kuyitawo ate kemaze okukiraba. I'm getting a lawyer. For what? Ngena mu parliament. Nga si Side Chicks Association temugera n'abasajja bennyini bawulire kati kale tomanyi mirembe gye mmaze ku basajja. No one is going to support that law. Let me tell you. But they're already signing on it. No one is going to sign on it. They have already started. Chembuza. Bano baminisa babalonda bagenda ne basaba obululu. No. Tebasaba bululu. Appointed by the president of Uganda, His Excellency. Eweddeko. Nothing. Kuba eyo genda kubanga. Nothing. Tajjeyo 6. Agambye. Bawo ne sobola okujjako omukulembeze kugana 6. Lwakinkayana n'ensiringa nina ddoomu. Ndika akapande olowooza tugenda kubeerako obupande. Chakati yenze side chiki wa gundi. Those are assumptions. By the way, I've seen a certain minister. Your friend is the one who is going to report you to the court. No, listen, I've seen a certain minister who also was unsatisfied with his wife. With her husband. Nanyigiriza omuyimbi omu. Sagala gendayo sagala kugera manya naye fena abali mu industry tukimanyi. Namunyigiriza nagamba omuyimbi gundi tajja performinga jindi olw'ensonga because there were assumptions nti no ayina enkolagana n'omwami we.
ate mbadde nsaba mufuge eggwanga nga temulifugira ku famire zammwe asigenda mwogera bamutegedde. Nedda omuzindalo gwe guli eno sayidi ate ogugwo ate buli lwekuba akama kayitamu olaba nange sikawulidde bulungi kati ngenda kugamba wano eno ate kati tugende mu ebyo shia minisita yamugaana iye n'agamba tisagala kwogera location gye bamugaana okuyimbamu kubanga ejja tegerekekera ddala n'agamba ono omuntu tali fiiti kuteekebwa simanyanga wa takkirizibwa kuyimba jindi na jindi ne bamustoppinga oba yakontinuinga kati insecurities zammwe banete mugenda teziteeka ku ggwanga si ayinza waliwo assumptions nga baga simanyi sekikakasa naye nga bali bagamba nti no ono muntu wa gundi ye era ono akolera ono kino nakino nakino kyova olaba roma zaaliwo nnyingi n'agamba kati ono kamulage nti nina ki okitegeera so these things are happening ebyaddala si oyo bali side chick omusajja bamuyita batya nze kuwe buli muntu waneno gwe mmanyi owamanya alina side chick ng'ali mu industry nkola listi yawe kola listi ogitwale bano ekiki bw'aba mukazi ate omusajja abeera ki abeera gigolo It is gigolo. Era abera gigolo era abamalaya we bakate ku mukazi omufumbo bamalaya gigolo. Bine bintu. Yes. Ante bakitadde mu muneno bataddeko side chick nkugamba. Neda just abantu bayogedde side chick ziri nyingi. Kati leka nkubuulire Shami gigolo tagenda mu banne n'agamba banange ndi kubakaza abafumbo kibi naye side chick balina akakiiko nabo balina akakiiko ba sister junior nabo balina akakiiko by hanging nabo balina akakiiko kaabwe okimanyi okitegedde kati nze leka nkubuulire nga tetuli mu kuwangula nga tetuli mu kukaayana wanene obusimanga kiki bw'oteekawo rate y'abasajja n'ey'abakazi nti abakazi abakulu n'abasajja abakulu ani asinga okwagala ejento teri asinga mukazi mufumbo okwagala muntu munene muto teri babujja ne ku ssomero nze nkubuulira bakubuulira byaddala wasanga wa racing nga batandika set match and go abakazi ne bagoberera leka nkubuulire kale ate wakiriko ffe abakazi biba bya laavu no leka olaba listen Diana men are the ones who started this thing Shami now women are doing it and because Shami, when a woman does it a man has been doing Shami. We do it very well kati if there is a gigolo and the thing is treason and they are hanging them let them hang them Shami, because we are one of the our rate of HIV is high in Uganda relationship y'abasajja nti ono omusajja ne side chick n'omukazi ne kana akavubuka akato asigenda nze kwogera bulira kati bulira kyekugamba abakazi nno ebyaffe na byakuteesaganya nti omusajja akukwana ne weerowooza n'okkiriza bano abakazi olusi bibana byampaka getman toyagala nkugobe okiwulira house boy afumba emmere toyagala ogende bw'oba oganye ng'ova ku mulimu babeera babbosi baabwe okitegeera all these things. I also have something to say because Shuga has over talked about this thing on her side because bali mu kuyingira I also have to say let me also say something banange men started this thing of coming to vibe young girls. Women said oh you're not stopping kale naffe katukoleki katulabo oba tusobola kati omukazi bw'akola ekintu omusajja kyakola tukikola bulungi nnyo tusigalaawo nedda tusigalaawo asinga bwe tuba tukikola bulungi nnyo ate teeka egamba ate nga lwaki kisigala kiruma mmwe let me say anti lwaki kisigala kiruma mmwe n'abasajja kibaluma side chick ne gigolo bonna if it is treason and it is a punishment by hanging. I've been quiet while you're talking. This is the real problem. If it is treason and they say punishment is death by hanging or life imprisonment oba what abantu bajja kweddamu empisa oba baba hanging oba babasula mu mazzi babasule mutandike kati njagala mbategeeze let me finish
mutandike okugenda mu bufumbo. You've been talking, let me finish. Yes, etiquette. When someone is talking now, you listen. Oh, let me finish. Ojabiwulira. And another thing. Another thing. When is the time right for people to kweddako namanya nti no kati yes ndi mufumbo kati kambireke instead of kugenda nogenda kubawa munno notandika okumubeerako nomuleetera ebizibu nomuleetera diseases eno balwana kubanga Shuga akoze eki mwabaleeta ebisiraani mu nyumba ate omusajja bw'oba otandise okwebaka ne bashuga obeera otuleetera ebisiraani mu nyumba obeera mwine ebizibu bakolimidde obonyaabonyezza abaneighbabo ekisiraani kyekitawanya bbaawo ndi wano ngezako mubbulula ate muli awo fe tubabbulula by the way we are churches they come to get born again ewaffe kubuulira what are you saying? There's nothing you're saying. mubeera mwewalana ne bajja bammwe mwewalana ne banneiba bammwe ate oli awo oyogera kiki ekyo kyogamba what are you saying? Makes sense. We are not leaving the men. You will get sick and we are going to get you. buli lwamukaaga essaawa zibeera nnya nsaba obeere nga tulibeere bakakkamu yakafa yakeeko naye ng'etteeka biiru egenda kuyita naye ng'ekitabudde abakyala bano ababiri mulimu akanyomero awo ke baleese mulimu etteeka eririmu tosobola kujjawo sayidi obanga alinyisiza sukaali obanga ajjawo minza transport nti ababodaboda baveewo kyekyo kyogamba nabo bagende tuli bakoowu kiringa kugamba nti motoka ya Ssekinoomu eyabuyonjo yegenda ovuga bodaboda zigende taxi zigende nedda bagende balete buses teri tufune some order anti buses ezo zigenda basoma mulundi gumu wamu you see let us get some order. Let us get some order in this country. It's too much. Subscribing, liking, toberenge ra o commenting. Ona kulubera ramukaaga tubera one woman up tubera ngo commenting so omuntu yagisize leteka oyo muntu yakana emyaka emeka tesa ku bill eyaze amateeka gonna tugatadde waawo ogalabe owuliyemu eri kunyigiriza lyo bawa Sarah kwata bulungi mukyala wo ate mwetondere kyonna kyewakoze bano ye kanyomero ka side chick ayagala omusajja omufumbo aba bamutadde kamale n'okulaba wano ku kalenda oddirwe tuteekayo meeting y'aba side chick share so Shamemanja lyerinnya lyange bannange ab'obulango mweyongere mujje naye nga nammwe mukola kyamaanyi ababeera ku watulaga kubba wa Sarupendi kati gwe twagala okulaba kweka so n'olw'ensonga eyo era tukwaniriza mu meeting y'aba side chick njagala kwogera ku teeka erikwata ba side chick abaagala abafumbo because nina abantu bange wano babiri bonna benkiikirira so I will leave it to you as our fans muteekeyo comments ezo wansi men are going to die they cannot let them die let them die and we see ekisooka mulabika bubi has God stopped creating you will create more you kill them optically mentally let them buli wamu mubasse physically emotionally nedda let men be bannange are they suckling babies if they were suckling babies what are they going to suckle even what is there to suckle kyemulina kye bagenda osucklinga tekiriiwo miserable but we are tired be tired alone mwekalakaseyo ebyammwe speak for your man by the way alone muchala oba minister speak for your man nedda she's a very bright woman and very intelligent let me tell you Executive Media. Focus, innovate, succeed.